Abaana b'essomero bayimba nti buli babuti buli babugenze ebiribaawo n'ebitalibaawo Katonda yamanyi anti gwe byalema agamba nzija ate n'ow'amaanyi agamba ntuuse. Ebigambo bino bituukidde ku babadde beesimbyewo mu kalulu ak'ebbendobendo lya disitulikiti ya Oyam ey'Omambuka okujjuza ekifo ky'omugenzi Charles Patrick Engola. We need to reclaim it, and reclaiming this country starts from the grassroots level. That enough is enough, Ugandans. The members of parliament and the National Unity Platform, they have donated an ambulance to the people of Oyam district. Bano babadde nga bakeera Nawanca ng'engoye bazambalira ku mugongo nga nswa. Olwo nno ne balyoka babinuka amasejjere omubadde nga n'okunyeenya ku gali b'enjole wakati mu kunoonyeza abaagalwa baabwe akalulu akanaabatuusa mu kwesiima mu ssetteeserezo w'eggwanga era nga wano babadde nga bawanda muliro. Akalulu kano kawenjezeddwa wakati mu Pereketya saako ne mu nkuba Namutikwa. Era nga bwe kiri nti ow'omuzeegwe atambula nagwo ne ku mulundi guno obubonero bw'okubba akalulu bwalabiseeko mu kibiina nga buzza okutolobya empandiiso wabula ng'ekibiina mwe bweyolekedde tekyategeerekese bulungi anti ebibiina eby'enjawulo buli omu abadde ng'alumiriza munne okwagala okukwata mu kalulu. Munnange nga bwe yafuuka enkola nti omubaka yenna bw'afa ng'akyali mu ntebe baleeta muwala we oba mutabani we y'aba amuddira mu bigere mu kifo ekyo. Bwe batyo ne bannakibiina kya NRM babadde nga bakulembeza ekifaananyi ky'omugenzi Charles Engola basobole okutunda mutabani we Samu Engola mu bantu ba disitulikiti ya Oyam olwo nno bamunaazeeko amaziga nga bamukubagiza n'akalulu. Amazima entasiima ebulaagiwa naye ne banna NRM batembeesa omwana waabwe gw'ate yasitula n'omukulembeze w'eggwanga okumuwenjeza akalulu. So we come here to give support to a candidate that was chosen through a very, very transparent and credible process within the NRM. Naye munnange gye biggweredde ekiro kya leero ng'oluyimba oluli ku mimwa gy'abantu lwe lwa Ronald Mayinja abantu baagaanye. Abantu baagaanye ekituufu baagaanye tambuza enjiriyo naye nga baagaanye. Anti akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ya Oyam agenza okulangirira ebivudde mu kalulu nga munnakibiina kya UPC Eunice Otuko Apio yalidde empanga n'obululu 1,518 naddirirwa Samu Engola owa NRM. I declare Eunice Otuko Apio, who has obtained the largest number of votes. Otuko mu kwogerako ne BTM TV ku lukomo lw'essimu yeebazizza akakiiko k'ebyokulonda olw'okusitukiramu mbagirawo buli lwe babadde nga bakuba enduulu nga balabye omubbi w'akalulu. Well, I thank the Commission for picking up interest on our complaints very fast because they did. They were easily available whenever we call them. And my party president also did a lot of work. He and his team did a lot of heavy lifting. So it's been rather sad because I experienced what I'd already just heard of, before. The violence, the intimidation, the disenfranchisement, name it, which is really, really sad. And I must say that we have a long way to go, as a country. I think unity is something that it's a theme that should shape our society. It's actually something that I consider the heart of a community. Apio Otuko Akelo sigwe mulundi gwe ogusoso okwesimbawo ku kifo kino anti ne mu kalulu ka 2021 teyalutumira mwana era olwokaano yalulimu ne Okero Charles Patrick Engola kati omugenzi saako ne yajjira ku tiketi y'obwannamunigina ayena Crispus Okero naye nga bwe kiri nti akusinga kubisa gw'okutte Charles Engola kati omugenzi bonna yabakubya ssubi wabula ku mulundi guno Apio yeegaganudde n'ajjayo n'ag'omu buto era akalulu akawuuse buva ng'akubye abasajja bonna abasatu ababadde bamwesimbyemu anti ye mukazi yekka abadde mu lwokaano era wano Apio afunye obululu
omutwalo gumu 1518 amuddiridde mu nnakibiina kya NRM Samuel Ngola n'afuna obululu omutwalo gumu 1561 mu kyokusatu ne mubeeramu Okero mu nnakibiina kya FDC afunye obululu 714 ate owa NUP n'asiba Ekkira n'obululu 403. We twogerera UPC ewezezza ababaka 7 mu ssetteeserezo w'eggwanga. Eyoge Kabuye Israel, BTM TV Community Report.